Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Twabasabye ne tubagamba nti omuddo musonyiwe ebiseera badde byankuba ate era emirimu tulina emirimu mingi bassebo ne bannyabo. Tulina farms nyingi, tulina ennimiro nyingi nnyo kubanga ate mmwe abazituwa. Kakati kyekizifula okubanga tulina emirimu mingi naye nga enkuba engeri gyekendeddemu bagenda kubanga bayisaamu oluso. Kitegeeza nti bwe tuliddamu okuwa vidiyo endala nga tukusomesa Katonda ate ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'olaba enjawulo. Kakati tugaye nti namba 2 tugenda kulambula tugalambula ennimiro yaffe ogirabe. Nnimiro mpanvu kye bayita eka bassebo ne banyabo si kuteeka mannyo ku ngulu. Tugenda ttambula kyetaaga ndowooza mutufunireyo ne transport oba kubanga ebidduka tubirese eri tosanga twandirinnyeyo ne tugenda naye olwokuba twagala kulaga engeri ennimiro weetandikira ne weekoma kati twagala ttandika naawe. Misakia sooka obuuze ku bantu nga tetunnaba kubanga tulambuza ennimiro. Ntuuse okwebaza abantu bonna bagenze nga batugoberera ne balaba zi vidiyo zaffe ze tugenze nga tuteekayo emabega yonna. Kati eno tuli mu paati ya kusatu tugenda balambuza ennimiro bweda gye tubalaga yennyini eya eka enamba. Kati ennimiro eno okusookera ddala etandikira wano eno ku mwala guno eno. Wano tuli mu kisenyi. Ennimiro yaliko obukalu nebeerako n'ekisenyi. Naye kati nagenda nendaba neŋŋamba kati kino ekisenyi ngenda ateekamu ki ekigenda okumpa ssente. Nendaba nga tewali. Kati ne planinga neŋŋamba kantememu emyala amazzi gabeere nga gatambula. Bwe namala oteekamu emyala amazzi gaba gatambula nendaba nga wakaze bulungi nenzija nesimawo ebinnya eby'obutunda. Era kati paati eno y'ekisenyi yokka eno yolaba eno okuva wano paka wali eri eyinza okuba yokka ekola ekiro ngaana. Kiraana. Paati y'akasenyi kamukola katono. Kiraana. Nalaba nga sobola kale kaawo. Singa nali nkaleke nali badde siweza buzito bwe nzijjamu mu nnimiro eno. Kati omuntu kyayagala okutegeera nga tunaba kulambula eno eri eka namba asuubira nti ebikolo biringa bimeka ebiri muneno nga ye. Ennimiro eno wonna yagendamu ebikolo 8. Bikolo 8 ebyagendamu. Nze kati nasimba gaapu
ya futi zali 7 ku 7 awamu 8 ku 8. Okay. Ebinya sali simazeka. Okay. Waliwo nasima ngo 7 omulala nasima 8. Okay. Wazi wawa abantu wachantu abantu wanzo gamba kati tewabawa gundi nobalagirira ekyokola. Andi kati olaba wobanga ekibusigwe kenyinyo oli kikola. Tosobola akola ngawe wali subido. Ekyo kituufu. Wakati goyinza okwagala asime futi 7 naye kati abalwanisa kumaliza mulimu mangu. Afune sente ze. Afune sente ze agende. Okay. Kati gwe omugambo 7 n'omuwa ekipimo. Oluvaawo oko boti. Ekipimo kivaako. Okay. Asima ogenda omusanga nga alinako watuuse. Okay. Okay, kati tutandika okutambula ndowooza omuntu tubenga tusobola okubanga tumulaga ennimiro yaffe nga weetambula. Ennimiro etambikira ku mwala bwetyo. Twabalaze. Wano wonna. Bagenda nga tusimba. Wakati obugazi bw'ennimiro eno mu migo nga futi 4 obugazi. Naye kati ogenda ddala mu maaso okuba wano tutandikidde ku mwala paka eri wagugyeko. Eri mu futi migo 8 twamanyira eno migo. Omuggo ogumu guba gwa futi 10. Yes. Tobola bakugambye migo 8. Kati wogigata onoba ofunamu FM. Okay. Waneno? Yes. Twagenda nga okuva ku mobile period ku mobile eno. Twateekako ebikolo 5 awamu 6. Okay. Nawo manye taka awamu batuleka yeah, kituufu. Waliwo nga liyitamuko. Wala nga liri mu kigere kituufu kyenyini. Yali ekyo obolaba awamu ebikolo tugenka nakano. Twateeka awamu 5 awamu 6. Nga tutambulira bwetyo. Okay. Naye twagenda omaliza ennimiro yonna era nga wagenza ebikolo 8. Okay. 8. Okay. Naye kati 8 oyinza okumaliriza nga oba otuusa ekiseera ekyokungula obulungi nga obutunda buli kwengera. Oyinza okugyamu obutunda ne weerabira n'ebikolo bye wateekamu. N'obye ya kituufu. Oyinza obyerabira. Olowooza nti ne baateekamu ebikolo nga 15. Obulungi oba obuvaawo. Wakati olaba wano wonna wadde. Yes. Omulimu abange bakigaddawo nga tebibaze bulungi. Yes. Lwanzi nagezaako okufuyirira nga nteekako ebinywezo ekimuli. Nteekako ekigimusa mu kiseera. Nnimiro naye bange etambula bulungi nga terina kyeraakiri. Naye kati kyeri kwagala kati kyokka kujjamu guno muddo gwe. Teri kirala. Nninda kuyingiza kasente. Okay. Si kulinda kubanga esooka yaddala sente zaatandikirwa dde okola ki? Okuvaamu. Kati tegeeza nga tolinda kubanga naye era okuva waliwo kye ndi kusuubira mu maaso kusingako kino ekivaamu kati. Okay. Kyova olaba abadde mugambye nninda. Ng'olinda. Okay. Waliwo kye ndi suubira ekisingako. Yes. Wakati olaba wano wonna butunda bwereere n'amakola tosagalaba nagalaba. Wonna waliwo butunda kati. Yes. Okay, olimula birungi gwayekumidde ku Farm Business Uganda. Tutandikira ennimiro gyetandikira okutuusa wano we tuli. Twabagambye omuddo gwo kati wano wolaba tekannaba kwata. N'ekirala kye nnina bagamba wano paaki eno ye gye mbagambye emmese we zaali ebikolo nga buli mu muddo nga mulimu omuddo mungi. Wano ebikolo bya wano baabirya. Emmese zaali awo kyova olabawo tebwakwata bulungi. Naye paaki ezisigadde zirimu obutunda. Okay. Nabo tusaanidde okubeera. Yes. Okay, gwe nali okubanga otwala tukusaba nti osubscribinge, olikinge, osharinge link otegezeeko abantu abalala. Abantu bafune amagezi tuleme okubanga tuferebwa nga tubbibwa nga tunyagibwa nga tuyisibwa obubi olw'abannaffe abamu abeenoonyeza ebyabwe mu mbeera ezifaanako bwe zityo. Tugamba nti bw'oba otwesize tukuyambako okuwa amagezi agasobola okubanga gakutaasa mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Akatunda ekimu ku bizinensi eriko essaawa zino eno. Abamu kagamba mbu kalina emirimu mingi naye ate bwe katandika okuwa kakuwa kiralo. Ekirala tekalina mirimu kubanga oba togenda kasula mu busuzi. Kubeera omwo ng'okola bukozi ki? Mirimu. So okiwa buwi budde n'ogamba nti mu budde kati olaba ng'eno waggulu efuuti zisukkamu 4 nga bwe twabagambye. Ndowooza osobola okuba nga naawe okiraba nti eno waggulu eno wagazi okusinga eri wansi gye twatandikidde mu fuuti 6. Tumanyi ng'ennyaanya tezeetaaga bisiikirize misaakiya. Akatunda ko nnyonnyola abantu.
nakatunda nako teketaganya bisikirize naye advantage eri okukatunda ko sika kiseera kitono kubako niwe kabanga tekabaze bulungi mu kisiikirize mu biseera by'enkuba ate mu biseera by'omusana kaba kabala nnyo mu biseera by'omusana mu kisiikirize awo kati okw'enkuba tekabala kabala kwa musana kati ennyanya yo bweba tebaze kisiikirize omwo n'ekisiikirize nga kigikoseza kitegeeza nti nno ekiseera bwe kituuka eyali badde nga obudde mu biseera by'enkuba ennyingi nga eba esobola okubala eba ekaddiye ng'egenda kufaawo enimiro ekaddiye ekitali katunda ko sizenene tekabaze mu nkuba kitegeeza nti eddako omusana nga gutandise asobola okubala tukyalambula nnimiro Bisaaki yabadde akooye atambudde nnyo so ennimiro mpanvu eno vidiyo tugitumye kulambula so waki twagala okulaga tukubule nti nno ekituufu bweba eka eyo eka so okubanga naye oyingira mu kintu nga okitegedde tokyamuukirizibwa n'abantu abeenonyoza oluusi ebyabwe naye osobola okubanga naawe oyingira mu kulima ne mu kulunda olwo nno n'oba ng'osobola okubanga ofuna ssente. Kati ennimiro eno ekoma wano. Yes. Wano ekoma okuva eri wansi ku mwala gituziridde paka wano eno. Okay. Ennimiro yaffe eno basebo ne bannyabo. Kati olaba awali ekisiikirize nga wano eno. Yes. Era ebiseera ebibadde byankuba nga nnyingi wano bubaze. Naye kati omusana gutandika ne guba nga guyitiridde. Yes. Teeka bakabala wano eno. Okay. Era kyobola kuliko obuto bungi yaffe wano. Yes. Obuto bungi. Kabala kwa musana okusinga. Oh yes. Okay, oli mulayi mulungi gwe naye kumidde ku Farm Business Uganda. Tubalambula ennimiro yaffe ey'obutunda nga bw'ojabye eka nnamba ey'obutunda. So mu kulambula kuno gwoyizeemu ki? Kiki ky'otegedde okuyita mu kulambula kuno eno? Kitegeeza bino ebimu ku bintu bye njagala obeere nga omanya kwe kugumiikiriza. Buli kintu kyonna olina okukiteekamu ne kiryoka kikuwa. Naye ekiseera ebisinga ffe twagala bya mangu mangu nnyo ng'oyodde. Naye weewuunye nti ebintu bino olina kumalirira bumalirizi. Buli w'omalirira n'ogamba nti si kubyogerako bwogezi. Misaaki tulina abantu ng'ayogera bwogezi. Njagala lima katunda. Bino ebintu si bya kwogera bwogezi, malirira munda mu ggwe. Bw'otamalirira togenda funamu. Nti abantu abasinga oyingira mu kintu goloza ssente zo zigenda kukola ki? Zigenda kuwanirira ate oyogera tofaayo toli gundi nnyo naye malirira ogenda nti ngenda lima katunda kaneeno. Kawe ebiseera kawe obudde bwo obe ng'osobola okuba nga okola ki ng'okafunamu. N'olwensonga eyo tubaaniriza mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba. Twogera ku mmwe abatulaba era mmwe abatugoberera. Mujje ennamba zifune mu kalango wano mu vidiyo tusoma nnamba. Ennamba ziri mu kalango bajja ku akawunti ya platform eno ennamba ozifune. Gwaka yeka ali ku Farm Business Uganda kwali. So ennamba zonna eziriyo eziri mu bulango tuzikozese okujjako n'okulima n'okulunda Uganda ennamba gye ziri. So tugenda kudda n'ekitundu nnamba ekisembayo nnamba 3. Kino nno kirindirira ate kigenda beera kizibu nnyo kubanga kisobola okuba nga kikuleka mu geemu oba ogikujjamu. Eyatandikako n'atatandikangako amagezi gano geetaaga nga ffe Farm Business Uganda tuleeta abalimi baffe abatambula naffe oba batambule naffe atwenyumiza tutambula nabo mu mbeera efaananako bwetyo nawe obeeko ky'oyiga. Bw'otambula naffe toyinza kubeera nga wejjusa kubanga ekisookera ddala ebintu byo tubiwa akaseera era tubiwa obudde ne tutambula naawe. Oyinza oba oli wano obanga tuliiwo. So gwali okubanga otulaba ssente zo tuziteekamu gundi tuzisaamu omuwendo okubanga tumanyi nti tozinoga ku biti. So ne tujja ne tulabula ne bannaffe tuli mu mulimu gwe gumu nti muwe abantu bye beetaaga. Abantu abamu mukozeseza bannaffe loosi lwaki? Nti oluusi akuwa ssente n'otamukolera ekyo saasande kubanga afuna naye ate era nga abadde akwesize mu mbeera ezifaananako. So vidiyo namba 3 eri kujja. Vidiyo egenda kubanga ekubaako byekusomesa
nga tumaliriza ne Mr. Wakia gwenno omulimi waffe omulungi. Webale nnyo webale ddala okubanga otambula naffe. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.